Okay, akaseera mulindwa katuukiridde era nga bayimbi baffe babano B2C tumaze okubeera nga tuze okubapikinga ku hotel tugenda ku place of show. Of course, Shatan Promotions, Velvet Events, Uganda Airlines beba official sponsor ba program eno. Let's meet at the club. Right, nkwaniriza kugwena omulabi josinzira okubanga otulaba amanya n'eddoboozi medi era nga nsinzira ku Nyondo Media okubanga nkuweereza. Munansonyi olunaku lwa leero eddoboozi ddyo si ddungi olw'ensonga nti Joe mu Dubai kyabadde so massive. Mukuliko eyo nnyo abaana ababadde mu obulungi bunnuma concert, of course B2C ng'era bano bakuleeteddwa Shatan Promotions in cooperation with Velvet Events. Nyondo Media of course bebabadde mabega wa kamera era bebali mabega wa kamera olwaleero nga tuli Abu Dhabi Village Hotel Cubes Club ekiro ky'olwaleero gye kigenda okubeera ate nga tukifa bakulira tokyusa kalimiko tusinkaneyo munda. Abu Dhabi besunze naffe tubesunze mwana munyumye walla munyumye oba mbubbe nga temunnaddayo baba tugenda nabo layira akako kenyini kengenda okwekuba kuba tuwenkana engato yo oyinza okusigaza kuyinza okusinga ekigere obunene naye nga akakumba munansonyiwanya jagatwala Wizard of Love Nyondo Media ati baba basazeko mu love
Sabula. Kade mukumu. My love is perfect. I love you again. I love you today. I love you tomorrow. Let me be happy. I used to have love for me. I used to have love for me. All right. Tuli ku Nyondo Media Club Village Hotel Abu Dhabi. Short time B2C in the house. I'm your bullet on target. I love you tomorrow. Let me hope you get it. Ani? Buza kuba tulaba ku Nyondo Media. Buza kuba tulaba ku Nyondo Media. Tubebaza otuwagira tusiimye nnyo bafaani baffe bannange babale kujagula aba B2C tweyanza nnyo bannange thank you very much mutuwagidde era tumusulireko ebirungi tugenda bakubanga webale tuwagira era thank you very much Webale nnyo webalire ddala. Webale
Okusookera ddala njagala okusooka okwebaza official sponsor owa program eno Nyondo Glim. Thank you so much from the start to the last resort. Obadde supportive nnyo eri program eno, and of course twagala okwebaza Uganda Airlines wamu Shatan Promotion Evolved Events okubanga batuletedde bana balenzi B2C Soldiers mu bulungi bunnuma concert. Yesterday twabadde Dubai, kyabadde so massive. Olunaku lwaleero tubadde Abu Dhabi Village Hotel Cubes Club. Ndi wano okubategeeza nti show ebadde so massive. Abayimbi ba performance bulungi nnyo, everything has been good. Twabaddewo interruption yonna, twabaddewo chaos yonna, security ebadde so tight, everyone has been happy and the artists have sung to the maximum. Thank you so much. Mubadde ku Nyondo Media okuviira ddala ku lunaku lwe twasooka okulanga sheno okutuusa olwaleero bwe tugiwunzise. Twagiwomamu omutwe from the start era tugiwunzise to the end. Following Facebook, YouTube, Instagram, Twitter wamu ne TikTok.